nze kyemmanyi nganze okusinziira bino byonna byenzize nkugamba ebyaliwo okukuba ngoma ebizibu byawaka biraka byatuula mu mwana oyo gwensuubira kuba omwana bw'aba alyanga alya kiro y'omuceere emu n'ekitundu n'atawuliramu ku ssaawa agiridde ku 4 ku 6 n'omukaaga tegutuuka nga yalidde dde nga asaba mmere oba emmere gyali egendawa naye gyakoma okulya gyakoma okupama mu ngoye n'enjoza bibiri. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Omukutu gutandika okusinziira okuba nga tukuweereza nze Sonko Muhammad kiyokooye nnyo nabo osimbi olukokola. Tuli wano mukono otuze oba twakuwa ekitundu ekyasooka ntukuwa ekitundu ekyokubiri. Ekitundu ekyokubiri kyali kya mulembe kyalimu ebitiisa mu mboozi y'omwana omuwala ono Kadaama eyagenda ebweru w'eggwanga okubanga ate akuba ekyeyo. So twagala okuwa ekitundu ekyokusatu mu mboozi eno naye okujjukiza ebyasooka mu kitundu ekyasooka mwalimu okwagala okumukwabasanya omutuusako omukwano gwa buliisa amaanyi baba nga ayagala omupiica. Baba abawalabu bano baagala balina feelings amaanyi nnyo ku baana abawala. None ekyasinga omuleetera obuzibu lyali Bina alina ebbina ate bwe yatuuka ene liwugaguka buwaguusi kati nga ne watambula obutambuzi egenda liyimba kyamisana kyagulu ligira bugizi bwe liti baba n'agamba wano nfiirawo. Baba bwe yamusimatuka alina mutabani we abadde ng'akola ewaka ne mutabani ono omusirikale yagezaako n'okwagala omufumita makansi ng'amugamba njagala ekyo ekiri makkati g'ekkundi n'amaviivi ekyo kye njagala ekyo. Oyo naye bwe yamusimatuka waliwo n'omwana asembayo obuto ewaka abantu basatu abasajja basatu taata ne batabani babiri nga bonna baagala okulya omwana omuwala golaba ono yaga tu protecting face ye natabere nga atuwa emboozi eno. Fe abamutambuza okumujja ku kisaawe entebe okulaba nga tumukomyawo wane ewaabwe mukono this is Katosi Road tukyamira mukono Wantoni kyalo mpazi okayi bakira batya nkyerabira namumira kitegedde bulungi nnyo. So twagala okuba nga tweyongerayo ko n'ekintu kyaffe kino ekyokusatu. Okay osimatuka baba osimatuka mutabani we omukulu n'omulala so mukomawo byonna bitambula. Contract eno yaggwako bulungi. Contract eweddeko bulungi nnyo nali nkyayagala n'okwongerayo nno by the way naye ng'oli mu nnyumba yemu oba nga oyagala okyuse ndi mu nnyumba yemu naye kitegeeza mwatuuka ne mukwatagana ebyekupiica nga babivuddeko mukwatagana bunyire maama wawaka. Twatuuka almost byatwala omwaka mulamba. Omwaka mulamba nga bikutawaanya. Yeah. Naye bamala omwaka ogwasembe contract nekitereera. Naye banga tebakyakutawaanya. Mbadde sirina buzibu bwonna. Ngera n'omukazi ambuuza yeyo tugenda kulya ki. Lowoozaako kye tugenda okulya. Tugenda kulya ki? Kwegamba nafuuka family. Ewasinga kuvaayo byakulya ki eyo ebisingo bbeeyo amatooke gye gali? Byonna gye biri mu butale naye ng'ewaka tebabirya kubanga si Baganda. Amatooke tebagategeera. Basinga lya muceere naki? Macaroni na bumonde. Ate enva batugamba mpulira bagamba enkoko mpitirivu eyo. Bumonde na nkoko n'obusujju. Ensujju? Obusujju obuto. Obusujju obuto bwe butya? Abayo obusujju bwenkana we buti buba buwanvu butono. Then ne okra. Okra omumanyi? Mumanyi omulyange eba okra? Ne carrot. Ne biringa gye biri byonna kisinzeera. Enkoko mpulira baga nti enkoko nnyingi nnyo n'ennyama. Enkoko ziba nnyingi ennyama. Ennyama ebaayo mu buyitirivu naye ennyama teba yaddeire kati enkoko bibanga bijanjalo. Enkoko bye bijanjalo byayo. N'ebijanjalo gye biri eyo. Gye biri. Ne kawojali. Awo tuli ku mboozi ya kiyumba nyongera okugenda tukola airport pickups. Obuukinga ne tukukima otambula oli safe. Ne nyongera okubategeeza nti mmwe abali eyo abaagala okutambula ne airport pickup obuukinga ne tukukima. Naye wabeewo okwegendereza abamu agala tubakimene ba boyfriend bamwe ngo tulimbye nti simanyi muganda wo. Ne tutuuka ntufuna obutakkaanya nabo. Mwagala muyite n'oyagala muyite ewalala. Abantu ababa n'ebigendero ebyenjawulo. Manyi obeere muweereza abalenzi ssente ne bazirya n'otuuka okudda nga tayagala otuuke
talina kyagenda kugamba okoze emyaka ng'eno owereza ssente alina ennyumba gyakulaga kubira bino ebifaananyi n'ebirala naye nga tebiriyo ebyaddala nga kyalina okola kiri kimu kutuusako olaba oba kutta so n'amaliriza okuba nti ofudde ng'okivuddemu then abeereye ng'asigaza emiyembe kuba batakulumirirwa kitegedde bulungi nnyo so twaganya n'otambula ntuuka ewaka ng'oli safe oyinza okufunayo oluganda lwomu ne tukima naye then n'ekyo tuyajja kubuusa amaaso abaana ebiseera ebisinga obunyinga mukomawo ewaka ku kisaawa wano waliwo abagezi bangi tojja bamanya so ojja tuuka ntolina muntu agenda kutambuza otuuka ofuna omuntu agenda okutambuza omulala mutuuke mu kkubo omuba n'ensawo n'ebirala omunyumize ku kabuza manyi tolinamu kyolinamu mu kkubo akubbire mu kkubo okitegedde njaba nyumizayo emboozi y'omuntu omu era gwe babbye maaso awo tukyageeza kulaba ntunoonya sole ntugigukeko tugibawe ye mwennyini ng'agyenyumiza twalina omutambuza n'amala neyeemamaaza okitegedde ate yagenda okumaliriza okujja okutuuka nga birala so n'awoomera awo okay contract etambula eggwako bulungi nnyo contract etambudde ndi bulungi nze ewaka naye nakola etteeka oba kati kisinziira bakumanyiza muntu mukama wo nze nali sitambula omwaka guli ogwasooka yangezaako yatutambulire mugaa nze sitambula emmotoka empisa bubi abaana bangi omukyala oba omusajja omukyala abaana bangi babatambuza n'ebitalimu babitambulira naye nze nvuddeyo nga ntambudde emirundi 9 ku myaka 2 abaagala mutambudde mugezeko awo tumukomeyo wakati omuwalabu akutambuza naye bagenda kugula wali kalega ka 5 ka mutwalo oba 5 oba 2 kamu akugamba yitawo naye abagenda kukola ki kunywa bunywi buchaayi kugamba jangu olonga yagala ki akulya chai nene yeguli yagala obeerawo yanywe ng'oli awo abamu bakugulira abamu nanywa ng'oli awo abamu ayagala kugenda omuntu akutwale ogenda ozanyiikiriza omwana we mu by'okuzannya yokera ffe tubanga ziddole za byayi beera awo omwana akulabeka aseke muzannye twalina kubigira mwana omukangemu awo omwana nga wasanyuka olunaku lumu omukama wange yaŋŋamba jangu akaana kampita mbuma yagamba jjajjawe yita Kadaama tuzannye shagaala bakozesa lya shagaala bakuyita shagaala akaana kagamba yita shagaala tuzannye ati omukazi nampita nangamba omwana oyo ayagala muzannye nesooka nzannyamuko naye nendaba nga akamanyiiro kagenda kumera n'ayagala okkikozesa namugamba nnyabo nze ndi muntu mukulu nina abaana sina budde bwoyo kuzanya n'oyo gwe zanya naye gwe tosobola zanya naye okuvulo teyanzira bw'osunga kugamba bw'otyo gwe bali abantu gwe bw'otaba bamukira gwe batuyisaamu amaaso nze namugamba gwe zanya naye mbwa nti nze nina ebinnuma nze ndi mulwadde bawoza nti hana tabaana ne mugamba nange hana tabaana kitegeeza ki mulwadde tegeeza ovudde ng'olunawalobo olumanyi olufuuwa sijja kugamba nti ndumanyi nnyo naye era ebimu kati ngamba muko ngambe nti Sonko si ibyo tyabewako balise bali batya ebyo nedda omutolera butoloze nti omugamba bugambi nti salamu aleikum kef taiba ekipanga kyokukungamba nti oli bulungi kef taiba oli bulungi ebimu mbadde nga kodamu akugamba ndi mulwadde uyogere ekyo tuwulire anti akugamba nti oba akuzeemu kef taiba nkugamba ana tabaani ebimu ebitundu ebimu basi bimanyi nti oba kino bakiyita wano oba ana amarid nakyo kyekimu marid guba musujja abamu obudde ng'oweza oluwarabu nno sirutegeera era kati woonaddirayo bw'otyo lyagenda okudda nga basobola n'okukuwa omulimu ku kisaawe eky'abawarabu awo nga gwayaniriza abawarabu gwavuunula oluganda n'oluwarabu nandiyiza oluwarabu singa tebyalimu bino ebyokwagala okunkwata biky'okubeewa byokumanyira okwo kuba wenakimanya nembeesalako nze nsiba mu nnyumba yange simu ye maama ye taata sirina budde buddeawo nzine n'omuwarabu nsineko ebinyuma nze saabina nga mbeera mu luumu nenseka nenfuluma nenteekako ebanja mubeera nnyo tutera nnyo balaba nga muli mbiyumba naye nga muli ku masimu 24/7 Sonko kati naatera okukomawo anti kati esimu ye maama ye jjajjaawo ye taata data kati nze nganze simanyi munaye buli omu waaba ayimiridde naye nze nganze 24 nali ku wifi bagikuwa abamu tulempulira nti baziba mu maaso manyi baziggyako data balina omwegulya simanyi ate wa bbeeyi nze kyennamala okulaba eriyo abawalabu abalungi n'ababi kuba kati nze mukama wange abadde annyomeza sisita we nangamba sisitawo mubi awana abakozi omusulo twatula ekiseera oguyiwayo oba ogunywa ogukuyira mu mmere sisitawe mubi
Omuwalabu awa twatuuka ekiseera ne tukwatagana n'abanga nnyumiza kati bwe tuba tufunyeyo akaboozi ngaako n'aleetayo akaboozi ne munyumyamuuko katono nomaani odda mu luumuyo naye era singa nali wakuyiga lulimi nga tebyalimu bino byakuntawaanya nandibiyize bulungi nnyo. Waliwo ebiseera bitabukiddeawo nga biyitirivu nnyo Muwalabu tebibaddeeyo mukazi akwagala kuyita mwegiremu awo? Omukazi gwe mbadde ndiko ali mu myaka 62. Ate wamumala Bwana biro ebyatabuka ne tugaba Kadaama baffe badde bakaaba bababa ne bamama tekati bagenda bakaaba mama nga mugamba kwata akawo giramu okomba kawo. Kati oli ayira abantu omusulo mu mmere oyo Muwalabu Kadaama batakimanyi alabirawo nga ate manyini yabiba kula najja nanyumizaako baganda be n'agamba atya nanyumizaako baganda be yakola obukozi kati era muganda we kwe kunnyumiza naga nti nze mbanyweso omusulo oluusi ne babikola nga balaba bali abantu bali ekyo onakikola nga alaba tayinza kugamba nti tobinywa ebyo bannange olemwa. Okay, so wotukidde okuvayo mama abadde agamba kiba badde bagamba ti ab'ekiyumba abamu kubatulira batera ogamba nti okudda okutuuka teyagala okomewo yongezayo contract yakukaka yongezaayo anti kati nze nateekawo kati nali njagala okulinyowenga bo bennyini ne banteerawo obukwakulizo nti bw'olinyowenga obafunye ekizibu ky'oba ofunye ekizibu ki nze kasamba nga ntadde mu sitampu y'e Saudi Arabia toli kukuta oba mama wafudde oba abaana bo bafudde toli kukuta olina kumalako contract yaffe kati ate nono omuvubuka omusirikale yali agenda yomanyi yategerera family naye najja nangamba gwe gwomanyi tuula nnyo olowooze bali nga batabagala olinyowenga ate bo anti oba bali bakkooyi nga baagala bafuna omulala gwe banasobola okupiica atagaana nnyo nga gwe wali oba kiki oba kiki ekyali kigenda mu maaso kuba mukazi nasooka ne mugamba nze ngenda waffe nangamba nedda mbadde nkyakwagala biki nentula ne mubuuza ne mugamba naye gwe ddala eno family ekyanjagala nga ffenna tukwagala kati ate mu luvannyuma ennyo oyo omuvubuka okujja banteekerawo obukwakulizo obwo kati nangambako maama nengambako n'abantu abamu abaali bansapootinga nga benkabira ku bizibu byawe ne bangamba munnange kati omuvubuka oyo yali ayagala kukwatira mu contract kati ate yemu yayimiridde n'akukanulira amaaso n'akugamba kino na kino agenda kujja kukwata kyere nga terina wogenda kuloopera kubanga bakuwadde obukwakulizo n'obukkiriza sooka oveeyo ddeyo waka kati nenga bangamba kimusa buli lunaku bangamba walowoozezza ki oddayo wammwe oba osigala ne bw'osigalira oba kizibu ki ekikutuuseeko ne bonooka abaziga g'ejjulujjulu okukukuukayo ojja kumala kutumalirako contract konze kanzire ewaffe kirungi ndi mulamu sirina wannuma kanzire ewake wekuba kusituka nja kuddamu ate nsituke buto neyongereyo ati nentuuka ekisaani nga mama nensalawo ne mugamba nzira waka teyankaluubiriza pozi before emabegako nga sinnaba kusalawo omwaka omulamba guno ogwokubiri ngukoledde bwereere omwaka ogusembyeyo tebakuwadde 10 bansasula buli 10 kyange naye nga mu Saudi Arabia baali tebankolera gundi nkaama ogukolere bwereere kyekitya kyotegeeza sikutegedde anti kati buli mwaka okusasulira omukozi omunsi mu Saudi Arabia balina okukolera inkaama ebanga ndaga muntu kati nze nakola nga ndi siri mu mateeka omwaka ogusembyeyo era mmaze bakambuwalira naye nga sente z'obadde ozifuna babadde bansasula bulungi ndya buli kyenjagala obadde okolera sente mmeka egyo obadde nusu 9 mitwalo 9 mitwalo 9 gya Uganda. Okay, so emyaka gye bino gimala nga bakusasudde bulungi bansasudde bulungi n'emyezi gye nayisaamu era bagimpa. Okay. Naye wayisaamu emeka emyezi 4 najjo ne bagikusasula bulungi nnyo gyo mwagikaanyaako nti kampiseemu emyezi 4 oba gyali gyakwerowooza tubadde mu kwerowooza oba ogenda oba togenda sente zo bazikuwa mu kashi wano abala nazikuwa gino emyezi 3 oba okola bbanga lya inkaama lyebongeramu jukira emyezi 3 gino bwoba ogenda omuwalabu asooka kwetegereza myezi egyo 3 kati gye gino mu contract weba eweddeko lyasobola ogikukozesa egyo 3 mu kumaliriza naye nga najjo agisasula agikusasula bulungi nnyo. Okay.
Kale bana yembozi y'ekyuma gye twagadde okunyumyamuko olunaku olwaleero n'omwana omuwala ono Shanita yakomawo. Bwe wali ogenda walina kirooto ki? Kiki wali oyagala otuukiriza when you are going okuba ekyeyo? Nali njagala gulya abaana bange poloti nabazimbira. Nabazimbira. Otuuseewa mangi myaka ebiri omazeeyo? Mbakulidde poloti era njagala kuddamu ttandika mbigobeko buto. Mukama ng'akoze ebyekisa. Sekya poloti wakikola ate baweerera n'ebiragwa abadde aweerera oba ddadi abadde abayambako? Omanyi sente za Kadaama zigenda ewantu wangi. Waliyo maama, mwana alwadde, alina oweerera school fees abaana ate wano ogula kapoloti. Ekyo tukireke. Okay, naye kapoloti ko kaguze kati so ogezaako okuplaninga kuddayo ate okazimbemu ennyumba. Yes sir. Ogenda okukomawo mu Uganda ng'olina abega wesi banyumirizaako. Mu guno omwaka ogwokubiri omukazi yajja badde manyi mukolanga massage. Omukazi wewaka? Yeah. Ng'omunyiga omubiri ennyo eri munda deep tissue anti waliwo gwe bayita mugongo kuluma onyiga omubiri omuntu like ebinyone bifuna bali tobanyiga bino byonyiga abe Uganda oli omubiri gwolina guwe weetabuwe wesi wote kubanga buli emibiri gyawe eminaafu giri wiiki kati ababa ne oil ye? Yeah. Okay, Buto. Olive oil. Yeah. Okay. Kati mukazi yajja balina ndooza lye bagenda ne bakola eyo. Mukazi najja n'ekirwadde ekyo nangamba massage ngaako wano. Sala jangu nako nampita erinnya. Njogedde nampita. So nampita nangamba jangu enyige wano nemjia ne munyiganyiga. Mukumunyiganyiga nagenda n'olumbe. Wali omunyiga pati nyini eyo mubiri. Wano we wati. Sadi ya lift onyiga okuva eno nokapakiri wansi ku magulu. Namunyiga mukono guno. Then nemunyiga n'ebisambi bino mpaka ku magere. Kubigere? Yeah, anti nze Oluganda. Aha. Kati munange mukusituka wona situka n'olumbe navaawo awonye. Nanzira mu lumu olumbe ne lunuma. Olwamuvaako n'olukutambulirawo. Yeah. N'otandikirawo olwamuvaako n'otandika pain nze. To mukono gwe munyize era gwe gwakola ki? Side ye yange yafa. Ngasobola kwekyusa. Sobola nina kutuuza kabina kamu nina kwebakira side emu. Jukiro olina okukola emirimu gy'awaka. Wadde oli mulwadde oba olina okukola? Yeah. Munange obulwadde kabunume. Naye nga n'emabegako era kyanjijjako mu masaginga muno mu bbunwe muno. Ngenda okutuuka mu luumu. Wano omugongo egukoma? Oh yeah. Ngenda okutuuka mu luumu okeera ku makya nga okugulu nkuwalula. Era namala bimukola. Kati koolo nga nfukamira lwa Mukama azza anwanira entalo. Nenfukamira nenkoleza essaala. Bwagenda okukya ku makya nga olumbe luntadde luli ku mwana. Asembayo obuto. Ng'ali awo mu ntebe. Nampita nangamba kyani jangu nkole ki? Onsitulireko onkwateko nsituke. Nenzija ne mukwata kwa nsituke. Yeah, ngali myaka ngemeka. Ali myaka 18 oyo mwana badde apama oyo. Mbuddeyo ng'ajolabbi. Muwala mulenzi. Mulenzi naye ng'ategeera. Mulenzi ng'ategeera. Anda okomanyi? Atya. Mutoyi nga apama bbali waba. Omuntu omukulu gwe okupama bino otambula nayo mu bantu yonna n'atandika okukaleera mu mpale n'agenda ng'akunkumukaagwa. Bamanyi fuluma ne batambula mu yebweru. Yeah. Abadde mulalulalu nga mulamu ategeera. Ategeera bulungi nnyo. Yes. Ategeera talina buzibu bwonna ku mutwe. Talina buzibu. Kati ngate lwakyata apama mu mpale. Naye nze kyemmanyi nganze. Okusinziira bino byonna byenzize nkugamba ebyaliwo okukuba ngoma. Ebizibu by'awaka biraka byatuula mu mwana oyo gwe nsuubira kuba omwana bw'aba alya kiro y'omuceere emu n'ekitundu n'atawuliramu ku ssaawa agiridde ku 4 ku 6 n'omukaaga tegutuuka nga yalidde nga asaba mmere oba emmere gyali egendawa naye gyakoma okulya gyakoma okupama mu ngoye n'enjoza bbi. Ndiwo omuntu omukulu. Okumanya nga kiri ekintu oli omwana ategeera. Nga bamanyi n'omukwata ne bamukuba emigo n'amusiga kamula lyenkya n'atapama. Bamukuba emigo abawaka bennyini. Yes, nga balaba nabo kibayitidde. Omanyi omuntu omukulu okuyitako ne mulya emmere naye omwana ng'awunya bigo omuyitako n'oyagala osesema naye bo batuula naye ne balya. Tebamwenyinyala ku ssowaani egyo. Naye nga bya muyinaawo. Ng'awunya nkugambye nze omuddugavu mpulya nga njagala kusesema naye bo tebawulira kivundu. Bafutula nga abafamily ng'omwana alina bbi mu mpale ayawapa. Aha. Oli omwana gwe nkugayeze zonna ziba
nkugambye tukokoza bbi mu kyuma ngeje tumoliza mu kyuma engoye ne zesengeje bbi navaamu n'owita amazzi ne gayiga n'otokokoolamu ebitole bwoti ebya bbi nga obisala mu toyi ate obifulashi afaanana ng'ono oba wanjawulo Allahu akbar abyemi bisekerwa naye bannange bakadaawe kubamu ekifaananyi singa obanga oyisemu ebyo byonna nga sente olina guziweereza ogenda okukomawo Uganda nga wali poloti nga teriiwo bwe bagikugamba weeri omuntu yinza omusalamu ensigo okusinziira ku byempiseemu kati gubaweereza ngaani ne sente yakugulira poloti wazikunganya lumu noziweereza ne bagigula basasulanga mpola mpola basasula sente zaaliwo ku akawunti bazitoolako lumu olina akawunti mu banka wakolanga kwezigenda kwenda kuzigenda akawunti si yange ya muntu wakolanga mama wange okay so bazijjako ne baye ne bagula poloti okay naye tonabagenda giraba so bagula sorry bagenda ne bagula ne bakulaga endagaano buli kimu kyonna ne bakuweereza ebifaananyi kumande mbadde njagenda wiiki ngejja ku Lwomukaaga okuba tuyinza kuba bize natambula yinza tanya sanga twaligenze ffenna eyo nekola ddala story yadda ntukira ddala wali ku poloti ate ne bafuna ekyokuyiga naye okay kale tujja bbanga tulaba naye waliwo abantu bentero kunyumiza omwana omwana apama mu mpale wano kulumbe olumbe wano nga lumaze omukuba ali mudiira akaaba tasobola situka nampita nenangirira omuliro ne mugabo oyo n'ebikuluma bikusigadeko baba amugamba nti genda okwate omwana ankwate mu ngalo babe nzirire nze najja nina amafuta andiko omuliro omwana n'akaaba yakaaba n'amaziga omuntu omukulu myaka agenda kumera n'ebirevu myaka nga 18 n'akaaba amaziga n'abaga muntu ali mu ddwaliro bajjayo kulaani ne bajjayo obubandi ne banyookeza bamala okunyokeza ekintu ne kiva ku mwana omwana n'atereera obulumi buli ne bumuvaako naye obulumi bwannuma nga oludda luno lwafudde naye nga bulumi naye nga nebakira kyuyi kimu bwe mma ntambula kuno okugulu mpalula kuwalule naye ng'emirimu ate olina ogikola bakuyita siimula n'okola bw'otifumba yoza lwakuba ekirungi bozesa mashini tezimenya nnyo nga muntu akunya bukunya ndowooza ate eryebbwa lyendaba kunya ngoye kukunya ate ogaye mozesa mashini ngoye z'abaana ate wano tulina mashini wano eno walifunye eryo ng'okomyewo wano anti engalo oba zibadde tezikyamanyidde kukunya ate kati naye maama naye yagambye waayi bulijjo mbonaabona kati gwe wagira wabuukinga tiketi nga okomawo nzijukira nga yangamba nti bannakulaga ku tiketi yali ggwe lwaki tiketi nagifunira ku airport Saudi Arabia lwaki tasimanyi lwaki babanja tiketi ennaku ezo zonna baagaana naye nga bo bakugamba tumaze obuukinga bangamba babikolera ku ssimu ali ali kubikolera ku ssimu tebemenyage bawodalingira online ticket nze koze siva mu nnyumba olunaku olwo lwe twalinnya nabagamba siva mu nnyumba nga sirabye ku tiketi ne bangamba atugenda no ne mbagamba ekigambo kimu nti bwe ŋŋenda ne siraba tiketi emigugu gino ogiraba ono simuta banze babadde bamanyi ndi mukambwe woyo mutabani agenda n'apama n'akwata bbi n'amwejjayo nenga n'amumala ekisenge kati ne muyita n'obusungu obuyitirivu family yona nedduka nejja baali bamanyi mmose ne bambuuza kiki saabanyega bulanda bagambe kati bo bennyini ne bakwata ebipapula ne bamusangulawo maama okumanyanga nti ekintu kyabwe bakimanyi kati okuvako oloba nti era namugamba kimu nti wemba siifunye tiketi nkomawo noono mu mmotoka tewali gyakola ki alo mutabani yalinga apama yakuulekera yewe oli omulala yali yankonkona wengereko kati ninyaka sana ndaba ne mukuvaayo kwennyini oyo mutabani waabwe abadde asanyuka nnyo nveeyo baleeta omukozi omutono era omukozi agenda okunzirya mu bigere bamundaga nga kawala katono ne ŋŋamba ono ye awedde bw'ateebereremu magezi bagenda kumulyanga lumu bagenda kupiiki ono naye mwennyini akitegeere era bw'anaabanga teyeebeereddeemu ajja kumulya ka tiketi ogifunira ku kisaawe tunyumize engeri watambulamu okujja okukomawo paka kutuuka eno tiketi ogifuna ku kisaawe bagikulaga naye mwave waka nga tebagikulaze nave waka nga tebagindaze naye ng'engamba wadde order nti wemba sigirabye ku kisaawe nkomawo netuuka ne bagindaga nandeka mulenzi ng'ewasooka nvuddewo oba nzukira wampeereza message ng'ongamba
obanga mwali mutusoba sharija wangambira nole kompereza ne kutika kinange nenjiraba yes nero kwante kirungi wali wamaze ddo okubukinga nga mfe tukulinze already wotugambira nti nga tujja nena nabifunira Saudi Arabia ku airport buli kimu yeah kale so n'olinya n'okomawo olugendo lwatambula bulungi paka watuuka Entebbe natambula bulungi wagenda okaaba ng'ogenda okuba ekyeyo nadda mu ssanyu munnange wakomawo essanyu osinga lifuna ddinga okakasa nti kati ntuuse Uganda omanya nti omusaze otuuse Uganda kale era n'okujja nali siri mu ssanyu kubanga nali njagala kulinewinga nakuba badoko yagendera mazigo linganga mbuuza nti naawe bagitwala ku ttale ebeere ewalira n'ogijjayo ate era nakwera ewalira teyagala kukomawo nali era saagala kudda ekyamazima lwakuba nti engeri embeera eyantuusibwako ate era ntampadde obukwakulizo buli kanaku ajja nannumiriza nga ndaba nti ate bwe naava mu contract bagenda lwaki waita oyagala kukomawo oyagala kulinewinga malirize okuzimba okay okomewo ng'oyine wo yes okay ekyali ekigendererwa kyange so mu byonna Katonda waali ngenda kubi processing era nkyangenda ku Interpol yeah watandikiddewo kubanjukira bangamba toyagala wadde okumala omwezi omulamba ng'okyali wano natandikiddewo so ogenda ku by the kati bafunye bali omukozi omulala togenda kuddamu ennyumba noyagala kuddaira mu Kadaama yagala ofune ennyumba endala bwekiri okay company yemwe era gy'oli nayo nedda oba kuno ogenda kuwetwala wekka ngenda mu nsi ndala sigenda Saudi Arabia naye era ngenda yinza oku agent yennyini yagenda okunkonekitinga oba ne ayinawo ku balala bagenda ndowooza okugira agent gw'olinawo era oddemu communicatinga kale bannaaye tuli wano n'omwana omuwala ono ageza kubanga tunyumiza emboozi y'ekyeyo nga bwe yatambula so wakoma okusaba walwawoko nga tonnatulaba n'omwana otulaba nitukuvuga n'okomawo twakutambuza bulungi mwantambuza bulungi siina kenneemulugunya wadde wafunamu koneka break wali eri wetu wenakutwala n'owummulamu nkaawo gyamulaalema kukwata nnyo Kadaama bonna we bali bandikwekutte ne tubatambuza okusinziira ku kyewafuna nga tukutambuza ntukuleeta kubanga abasinga obungi batambuza abaana ne batuuka mu kkubo ne babeefuukira batya bawuliza like okubabba kitegeera bababba ne babafeera naye munayenze natambula bulungi ku lwekisa kya Katonda natuuka bulungi siina kyenneemulugunya siina kyenneetoma naye basapootinga busapootinzi mugende mu maaso lwaki mu bantu bonna abantu bangi abatambuza abantu waito tumanyi nalabira ngompereza ka message nenkuweereza booking n'osasindika ssente emitwalo 10 n'obookinga ova ku kyo trusting ebe na bino ova ku kyogambe kantambule ne Sonko ne Good Talent like trust you kyava kulaba nze ndi mugoberizi wa SB4 yeah SB4 media muzukulu wa Kabajja yeah obwesige na ku trusting olw'ensonga nti okwatagana nani SB4 yeah kubeera mmanyi nti atenga SB4 ali real waddala simu yaye bwekiri banali waliwo omuvubuka omulala alina media mu mutono omuwanvu kwe nali ngenda okugira nengamba kati ate nebbanga yennyini ayina emmotoka nengamba saga akiteeka mwani saga akiteeka mu bawanga nedda sebo sabula emboozi nengamba saagala kimuteekamu then kankole kubanga ye yali yeesunze okubanga akola ki yaba nkomyawo nengamba ate gwe oyina abaana abali obubi boolabirira kubanga ati njujukira waliwo video gye wakola n'ogamba obusente bwe mbalyako butono nnyo buba busobola okukola ki ate nga nange nina omutima ogukola ki ogulumirirwa bannange kitegeera we najja feeling eyegamba nti kati nenkwesiga nenkuwa omulimu nengamba waayi kuba sente tewalira zofunako wazira amando zanga tuzitema tema naye n'okiraba ekyokukitema si kikulu we wagamba nti bwenfunako bulabirira bannange zituyambako ntufuna amafuta nitutambula kati engera bwetolabeera bwe twakomawo enkera twagenda ewakojja twadde baludde banga tebalaba kojja bangi mutuukeyo nga mulina obbako namwe kyemumuwaayo kasente kaba kati ni really nyinza okubalira mulaba kati wanne mukono okutambula okujja okutuuka nomuyinza okukozesa amafuta ga mitwalo nga 8 tujja Entebbe netukukima netukuleeta netujja wanne mukono tusasula express eyo
ndoza walaba nga tusasula abamba lozo bulugudo lwabwerero express okisasulira sente ku kisaawe buloyisamu eddakiika mu ssaawa bakubala 1,000 ne wamusemu eddakiika ezo oba ino okwongerako 1,000 so bingi kulya kunywa n'ebirala kwafe kiri batufa most of the times twagala tufuna amafuta getuba nabo mu kidduka kyaffe then tufuna story nti omuntu alinga luwero etagutuukako tumutuukeko era bwe twakomawo ntufuna omulala eyatuyambako ntugenda tukyalira kojja ono omukyalo w'abaana abasatu twakwede toli online ojagenda kojja kubiraba tulaga abantu kojja njagala kugira mbeera mwali ndagenda mbirabe ate tunatufunye chance eddayo ng'okyali wano kuba tuyinza osuubiranga mu wiiki ng'emu era noza leero gye tutambuliddeko kati ng'amafuta gakalubye Uganda si nnyangu anti kyenva nkugambye nti Uganda zempulira ekyo kyoŋŋamba mbu Uganda ziki Uganda kyamukyenyola kino ekisi oba nkiyita nakisi oba nkiyita nakibannange kati wagala fuukira ddala musama ogenda bodda okay naye kasita onaaba ng'okozeemu ebyamakulu tuwagala tandikawo abantu offer mbuuza nti offer etya bw'oba ng'olina gy'oli eyo kuba kati abantu batreatinga mu ngeri za njawulo si kusosolamu baana nti mulimu abaana n'agaana naye omuntu eyali atuyambidde ku muntu yali atambuddeko naffe tusevinga ennamba yo njiteeka ku Google naye bw'osigala ng'olina eyange osigala olaba sitatasi zange nga nange endaba ezizo time bw'etuuka ng'olina obuyambi bwetwetaagako nga tubusobola tuba tukuyambako oba ofuse brother and sister oba okitegeera so like that kati bw'ogenda n'okuba ekyeyo n'otuuka ng'ogenda kuzimba ng'oli eno osobola okuŋŋamba sonkonko olya ku research ngwempeereza ku ssente aŋŋamba akasawo ka semiti ka $5 nenze nave Uganda nga ka $3 nyamba ombulire kayongera mu ssente mmeka genda wengenda okuzimba otuukewo olabe ddala kuba ssente z'abakadaama zino ze nazibalanga ntono naye lwakuba batalabanga ku ssente balabanga ennyingi $1,000 ndolabanga emingi naye mitono akomawo ng'alina omwana simanya lwadde mizo zakoze boti ente ziyalidde akaveera enkoko eremedde ku magi etagayo akadagala kati ssente ng'ezibigenda ku ddagala kyokka toweereza obudde za ssente Uganda nazo baziggyako omusolo so buli Kadaama ali ebweru w'eggwanga olina ky'oteeka ku Uganda kinene nankubadde abamu babazaalawa nenze ebimu ngenda bikolako research nkugabye emyezi egyasooka omwaka mulamba nga bansindikira mu Western Union nsindika emyezi 2 bantema $300 nakabiri omwaka mulamba mpaka we natuukisa linneekyanga ne ŋŋamba gwe mukazi gwe kati nalina mukwano gwange yaŋŋamba ssente mukama wazimusindikira ku ssimu nenzikwata kolo yaŋŋamba tugenda Mecca konze aya basi ssente nenzisiba mu musipi wakola hijja Mecca kati Mecca kiri awo kibuga kyeyo nenziteeka mu musipi nenzisiba mu kiwato neŋŋamba tugende bwe natuuka eyo nenzimuwa naye namwesiga nemugamba nkwesize ssente zaye zikole ki kale omuwala oyo yali ng'ajjanga babujja ne maama we ye nga mumanyi naye ate tesigwe twaziwa zisindika twaziwa mulala kati nze linneesiga ono ne mugamba gwe weesiga oli kuba gwe ngenda kufuna wiiki ejja muyinza okudda ate nja kukwata amatayi tukubagane nanyanguyiza bambi oli nakikola ati bwe yakikola siriiyo ssente ne bazisindika ne bampeereza message wano gye nakwata nendaga mukama wange ne mugamba olaba mbwani agikoze anti beebuzaabuza beefuula balinga kati olaba nyaganze nkweyo akazannyo oba osobola kikola oba tosobola okireke olaba oba oddayo ogende ogulewo akawunti mu bbanka bw'omala kugulayo akawunti mu bbanka kati nze nina app gye nkozesa wano nkozesa Equity sijikubira akalango nti oba ki naye tennampisa bubi naye waliwo abamu babadde bagikaaba emabega kaabo mama wange ali mu Equity bw'osindika ssente ebbanga byomala ngoteekako ssente tebazijja kuwadde $5 bazisala ozijjayo tebateekayo ssente tebasala ssente zitereka ssente ezo naye oba ozijjayo basala okitegeera oba noziteekako because nze kati waliwo ssente batera okumpeerezako kampani emu wano ng'ensasula naye weba empeereza basola $3 naye ziba nnyingiko okuba $3 nga 3 4 5 kakadde bukadde bumeka okitegedde oba basala $3 naye oba ojjayo basala banga gyezi tebazisala naye ate oba ng'olina app yaabwe sente oba oziweereza Uganda oli nazikwata naziteeka ku akawunti ofuna message ku simu bw'oba togifunye oli wamala kugamba nti nzitaddeyo okebera ku app ne bazikulaga nti zikoze eki nti zigenzeeko so wayinza obba beta nti emyaka gyemma kale si kirungi sikiragira nti oba bakadama bakikole ekyo oba bakikole eki kisinzira muntu gobwesiganze kati ebbanga lyemaze nga sindika ssente sifunangako ku lisiiti ya ssente ndi bazitadde mu bbanka anti oziwa omuntu gwe weesiga era nene abamwesigwa ng'omanyi nti abantu abamu bakaaba nga famire ziyidde ssente maama yalidde ssente anti kyekyo kyekuga nti sisapootinga kadama kola ekyo nenze maama namwesiga tampangayo ku lisiiti era simanyi na lisiiti kati abamu woweereza ssente ne zigendako lisiiti gy'ofuna ne bagikuwa ekifaananyi ne bagikuweereza n'ogenda okutereka lisiiti ezo ekifaananyi kyennyini sikifuna anti omanyi tuba tukola program olusi tukolera bangi
so nga bwogame tigwo waliwo omwesigwa n'abamu we bali maama nga yalya ssente agala maama bamusibe abamu taata maama we yalya ssente nina mukwano gwange maama ye yamugamba kisiraani gwe njagala oveeyo ng'okomeddewo mu box okitegedde mukwano gwange ekipyenjogera sebigamba nti ali luddawa era namuleka ye Saudi Arabia ojo omuntu connectinga katuwe ku mboozi abaako maama twagala emboozi ng'ezo kati so maama we yennyini n'amugamba kisiraani abamu bafunye mikwano ne babayambako baterekera ssente kaso kye mbadde ngeza kugamba tusogenda tukucheckingira ewantu nalabe kigenda mu maaso lwaki nzale badde zambulira ku akaunti yo akyogerako si yakireeta it is very easy and possible kola emyaka ebiri noba ng'okomawo wabulayo omwezi gumu maama n'avaawo mu bulamu bw'ensi eno naye nga lwo omuntu amanyi pin code ya maama walwalidde nnyo n'agonda waliwo omuntu abadde ajjangayo akasente akamaama akatali kako nasigala nga yasigazza ssente ezo gwe n'osigalira amawa toyenge igenda kakasaamu omuntu byonna bimatali nga lw'ensonga mbuuzaaki nze okuba nga ndi eyo nkoledde ntereka ssente zange at last moment nange nenfa kati gate oluusi bw'ofa waliwo omuntu engeri gy'asobola okukolamu n'agenda mu banka neoteekayo death certificate n'ebirala ne bajjayo ssente ezo aba family yes naye ate maama buli lwafa n'afa ne ssente ezo abasika oyinza obba nga sigwe musika ziba zaani okategedde oba naye gwe ate bw'ofa nga maama waali era nze ne mugamba nti ne muwalawo anti kankunnyonnyole ne muwalawo nze nenzija ne mugamba omuwala oyo afudde naye abadde mukwano gwange naye abadde alina akawunti mu Equity okitegeera muyinza onoonya ssente bayinza ozigobako bwe ziba zirabise ziba zizo ofudde zibadde zizo abaana bange abaana ebyo bibaawo tulabeko abagagga abafuga batufudde abaana ne badda ku ziro oba ofudde oba kitegeera naye ekisa kya security ekibaawo gwe buli lwofa maama because bw'ogenda ogula akawunti mu banka bakubuza next of kin then wooterako maamawo n'oterako n'omwana wo anti kankumalire kati nnyo kano kati so gwe bw'ofa ku mikisa 5 ku 10 enzo bawo chance maama ofuna ssente zino ziyamba ku baana naye singa maama afa nga gobadde oteerako ssente okitegeera bw'afa ne muganda ogwotakolagana naye oba omulala ow'oku mulimu oba abafamire ye bayinza ozitwala n'otajjako wadde 10 okategeddeako so bulwoba nga ziri ku akawunti ogwo bw'ofa gwabadde azimenyekedde bw'ofa togenda kaabira ssente ziri ku akawunti kale omuzimu gunaakaabira abaana ekirala abaana katonda aba amanyi pulaani yabe naddako endala naye maama buli lwafa nga yafudde ne ssente zino ogwe ebbanga lyomaze ng'omenyeka ku kyeyo sisita ogwotakwatagana naye oba muganda wa maama wo ate yajja ozitwala zonna singa n'aba mugezigezi azigobako n'azijjayo byebyo ebyapa n'ebirala okategedde oba so bw'oba oddayo nze nyinza gikuba nga advice so bw'oba oddayo gulawo akawunti naye maama gwe oba ofula next of kin kweyo akawunti so maama oba omuntu asitinga bya ddala muweereze ssente nga yaziteekayo ng'amenye ne pin code yaayo nti woofiira azijjayo ne ziyamba abaana okategedde oba because omuntu asitinga akoze biri byonna so ate ekirala bw'omuweereza ssente nga maama ssente zange zizo baziteeke ku akawunti yange agenda zikwata aziteekeyo era okebere ne koodi nja bikulaga wano okebere bakulage nti ssente zikoze kizigenzeeyo era maama lwana azijjayo nga takugambye wona akebera nga wayiseewo ebbanga era bajja kulaga nti olwo ssente zavuddeyo ngambye maama gwamanyi gundi yange ssente nga teziriiko addition osobola okugiggulawo ATM yayo n'ogenda nayo tezikyavayo ng'oli talina ATM kiba kizibu bw'agenda mu banka bamubuuza bingi okitegeera kitegeeza gwalina ATM ino ssente yaziteekayo ne message oba oziraba nze Sonko Muhammad tuyinza obutasuka olunaku olwaleero tubadde n'omwana omuwala ono ng'atudiiramu alina pulaani ziddayo genda kuba kyeyo yakola emyaka 2 egyasooka nasobola okugula poloti n'okulabiriramu okusapotinga famire ye abaana n'ebirala so ayagala kuddayo akuba ekiyatabeere ng'azimba ennyumba yakoma Lwakutaano luwedde program entuuze gya Lwakutaano yakamalawo wiiki emu tayagaddemu exposinga face lwezimu ku nsonga ze nembwanga obetalo mwezi nga gumu 2-3 yagala abaire ate nga zeeyo kubeera nga tayongera okubanga atetenkanya obulamu tujja kwongera okufollowinga tomanya tuyinza okusigala nga tucommunicatinga n'omwana omuwala ono paka ate twalidda ate ne ntulaga nti akoze wanabakkiriza ajja tutwalako ewali poloti tugirabe then agende tuyinza obutaba buli kitundu mu mweri olwa privacy ne tubalage nti agenze ne walizimbayo gwalisigala tugoberera okumala emyaka egyo nga Allah atuwadde obulamu bulungi nnyo olibeera omujulize naye gwale ngo oyagala okukulabira ku bintu byo nga webiri ogula amafuta ne tugendawo tusobola okukwatira video ntoko video call ntukulaga nti waawano oba yagadde biteekayo abalaba birabe agenda tusobola okukikola because obumu ku buli bwe tukozesa kamba bulireyo kamu ojja kugula kyalaba kirabata kino namira ojja kugula poloti ku namira bagita namira LC wano ba namira sale
kuliko chairman wa Godfrey tujjewo tulambulewo otulage poloti weri tugendewo tutuukewo fe tulamuze poloti eyo tugende kwero situbagambe twagala gula poloti eno okitegeera naye sister wo gwe bayita Musa yagamba yagula poloti era nga bayine Godfrey chairman nakonako stamp fe tutatuuka tujalamuza poloti eyo tugende kwero situbagambe olwo poloti batugambe bagitunda era batwagala kugigula kati chairman ejo tugamba poloti bade bakagigula emyezi 2 emabega eyagigula bamuyita Katamba oba bamuyita Musa eyagikugulira naye yagigulira muganda wali bweru tukakasenti yetya naye singa tunatuka ne batugamba poloti emunnange yamwe bamuyita Sembuze abeera side zeyo kireka oba Namugongo oba Gundi yagigula emyaka 3 emabega nga tugamba kaaba amaziga poloti yali iyo nze Sonko Muhammad nkoze ne Enjo Marina na kamera Suplex Jimba sange baboyogerere ku nsonga ya Duiro ku building mubiri body building kusala mubiri bilwa mukaga tubane boot camp so Suplex G mungi kuzigirira Betty Star Bit Studio abasangi we bulobaawo kusonga yo kunyirira kusailinga nviri ku timba ku mukologo Betty Star and Bit Studio nyongere kujuiza ntukola airport pickups twekwate tutambule nawe kuba ku kisawe pake waka tukolagana obulungi n'okudda ku site era tuli kutambuza okuzaayo ngera batujokola ku nacho ono anabanga asimi ate mu ngeri y'enjawulo mena kyogamba abantu tubate baba faze ngamba bakadama kibagamba ki bebale kola banyikiro okusembeza buli omu dini lyasinza basabe nnyo Katonda abateremu obwangu naye begendereze era abeere begendereza mu buli kimu kadama yenna kye musibirira ayina kubeera careful buli ki ayina okubeera waggulu wani fine bakama baffe baba bagezi nywera naffe tuli bwana bwa musota tulina okwebereramu tube bagezigezi ng'ebyana by'omusota kale nze Sonko Muhammad nkoze ne Angela Marina ku kamera tusinzidde wano mu district ye Mukono assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Nebuli lwa mukaga wabawo boot camp so abantu abali around boyogerere kireka kumpi ne Nambole abantu basula ebukasa Namanve Kirinnya Kireku awo nawo nokwetololaawo buli lwa mukaga wabawo boot camp ojja obaka kasende katintini nkosa sula ekyalina ku promotion right now nojja n'okola omubiri kuva ku macha sawa 12 buli lwa mukaga bojja nojoyininga wani nojja kubanga olaba ekinaba kitambula nga kigenda mu maaso sala omubiri bobere fit bobere ngoli wa mulembe nnyo nyini ddala Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155